So I'm calling upon all of us to do what we are supposed to be doing in line with what I've just said. And I'm also telling you, as I've come back, I've always been saying this, I start from where I stopped from. And I'm going to do what is expected out of me because I believe it is legal. As the reason as to why I've come right here at my headquarters, NUP. My doctors advised me to keep home, but that is a tall order to me. I'm not to keep home. Because when I keep home, I'll be silent, and whenever I'm silent, nothing is going to happen. Yet I'm part of the solution, just like all Ugandans are. All the leaders are the solution. And I'll be doing this over and over, even when Museveni, as a person whom I do not even give the respect because he does not deserve it, to whatever he has done to us and myself. Even I know he feels uncomfortable with most of us right here, but we shall keep on doing what we know and what we believe is right. So on that note, I need to thank all of you comrades for the prayers. As I'm concluding, I need to thank all of you. I need to thank my party. I need to thank the different leaders, our members in the diaspora for the help, for the assistance to meet my medical bills and everything. And also, as I'm concluding, I also wish to add my voice on all the members right here to wish all Muslims, our brothers and sisters, a very peaceful Ramadan. And I also call upon all Muslims that even when we've lost so many of our leaders in the Muslim fraternity, I call upon all of you at least to speak up always, and then those dear ones we've lost, they will always feel represented, fully represented, just like how we lost the late Muzata. He will feel very much represented. And also want to add my voice still to wish a very happy birthday to the King of Uganda. I thank you. So, briefly, Uganda, ndi musanyufu nnyo okulaba nga nkomyewo nate omulundi ogw'okulala nze buli kiseera neeyugula era nate na luno neeyugudde ate ku luno nzizeewo upya nnyo na nkuba mpya era nga we mundaba wano si bulijjo mbadde mundaba mbadde nsobola kulaba nga ntaddeko galubindi ne katuwaakiri olwaleero nsobola okubalaba nga sitaddeko galubindi. Ekitangaala ekyali kisumbuwa amaaso gange byakoleddwako, kati nsobola okutambula nga sigutte muggo, naye wadde mba nkozesa ekintu kino orthopedic brace ekindi ku mugulu gwange ogwa ddyo okutambula, ne waakiriko nti kati waakiri nsobola okukuba engatto yange bulungi nnyo nenkuba bulungi n'empale yange nga bulijjo. Awo manya nti kati struggle egenda mu maaso ku saidi yange nga zaake awo ziba zivuga nga bwe zaaka bankyagenda mu maaso. Era nga bingi nnyo byempiseemu ku mulundi ogwasembayo twali twakava mu kalulu nga ngenda okusisinkana pulezidenti wange, pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti omulonde. Ate bwe nasanga enkoligo z'obusajja obwa poliisi, ab'amagye tebasaana kitiibwa wadde kuba tebakyali ba poliisi, abo batuju, abo balabe b'Abannayuganda, abo balabe baffe. Ne bansalako ng'enjogera ya bulijjo bweri, era ne bankuba okumanya abantu abo bafujjo era babi nnyo
n'okumanyira nga bamanyira bakozesa muggo gwange gwennyini gwe bankubisa ne bamenya galubindi zange zonna kuba zizanyamangako okulaba kubanga bye baali baagala okubanga bankola tuluzanga nabo balaba bibakwasa ennyo ensonyi okulaba nga nange ndirabako n'amaaso gange bankuba ne bansanjaga ne bampisa bubi tuteebereza ekyuma nga kye bankubisa buli wamu okusanyala omubiri gwange gwonna okutuuka nti wadde nali biseera ebyo era nkyali mulema ngaokugulu kwange wansi ekigere kyakyuka neera bannyongeramu bwongezi naye banga buli kiseera bannyongera ku bulumi obwo era nempisibwa mu mbeera embi ennyo okukakkana nga bansudde mu kapoliisi gibatamumazayo wadde n'eddakiika 10 wadde naye bantulugunyizaayo nesamayo wadde eddakiika 10 olw'amaanyi g'abantu n'ennyambibwa kubannakibiina wamu ne polisi yennyini nga bulijjo bwe badde ekola kulanga banteeka ku ddwaliro nga bulijjo bwe badde bansuula nenfunawo obujjanjabi nga bulijjo naye era nga bw'omanyi nga mu mbeera gye bampisaamu kwanzi bakuba mu bitundu kumpi byonna eby'omubiri tewali kitundu kyange mubiri kye batakubye naye abasawo tebagamba nti zaake obujjanjabi bwe tukuwadde ojja kusigala bwotyo ng'obeera bwotyo paka lubeerera ojja kubeera mulema ojja kubeera nga oli mulema w'amaaso ojja kubeera nga mulema w'amagulu nga mbeera mu mbeera eyo yamuggo buli kiseera ne bagamba mpozi tusobola okukusindika eri abo abalina bye butalina wano mu ggwanga okulanga bakukolako bulungi nnyo era kituufu ddala bwe natuukayo basobola okunkolako bulungi nnyo ne banteeka mu byuma eby'enjawulo okumala ebbanga eryawerako ddala okulanga amaaso gange gaddawo kulabanga n'okugulu kwange kuddawo nga bwe mundaba essaawa ya leero nensobola okuba nga ntereera mu mbeera nga nva mu mbeera gye nalimu okudda mu mbeera ennungi kati gye ndaba nti waakiriko wadde nga baŋŋamba kizaake genda mu maaso okulaba nga ogoberera ebiragiro byaffe ng'abasawo era ngenze mbigoberera kuba kati essaawa ya leero nkyateekamu eddagala mu maaso ne bampa ebyebisigo eye drops n'ebirala n'okukozesa ekintu kino kye bampa kugulu okuba nga nsigaza support eyo n'obugumu bwensobola okuyimya nabo ttaka n'okutambula obulungi era kyagenda mu maaso nabyo mu mbeera emu oba endala nga ndi mu mativu kijja kuddawo wadde nga nkyalina obulumi munda mu nze ebiseera ebimu wadde era buli wenzijukira ebintu ebyo byentusiddwako era nfunamu embeera etali ya bulijjo mu mubiri gwange ne mutwe gwange naye ebyo byonna nze tebinkomako okugenda mu maaso okukola ebyo byentekeddwa okukola wadde baŋŋamba sigala ewaka ogira owona naye nze sijja sigalayo kubanga njagala okulaba nga kino kyenkola mpulira munda yange nga nazaalibwa kubanga nkola kino okulaba nga negata ku bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka ngate ndaba nga ndi emu ku nsonga eziyinza okugjawo obwannakyemalira mu ggwanga lyaffe Uganda. Era gyensonga lwaki olwaleero nzize wano, gyensonga lwaki ndabiseeko eri bannayuganda kubanga bangi babadde munsabira, bangi mubadde mutusabira ng'abakulembeze, bangi mukabe nange amaziga mu mbeera ey'obulumi buli babadde bampisa mu bintu bino byonna byempiseemu babadde batuyisa mu byonna nga bakisaba bavubuka bangi nnyo. Njagala okubeebaza ennyo olw'okunsabira okwo naye era nga mbategeeza nti nze nga zaako wadde babintuusizzaako bino emirundi mingi nnyo kutandikira dda mu palamenti 2016 2017 buli mwaka bagezaako nnyo okulaba nga banteeka wansi, naye nze nga zaake wendi era nga nja kgenda mu maaso nga nkola ekyo kyentekeddwa okulaba nga nkola. Mu mbeera eyo njagala okulaba nti mbategeeza nti nga zaake ndi omu ku bavubuka abangi ennyo bebafudde target, ndi omu ku bantu bangi nnyo eyo bebatulugunyanga n'essaawa ya leero wetwogerera waliwo bali mu kutulugunya essaawa ya leero, waliwo bali mu kukuba emiggo, waliwo be bali mu kuwamba, waliwo be bali mu kusiba obwemage. So nze nga zaake kino tekiri ku nze,
wabula manyi kiri kwabo bannayuganda ffenna naddala ffe abavubuka. So kyekiseera tufungize tuveeyo, kuba kino ekiseera si kyakuggwamu maanyi, kino ekiseera kyakulaba nga tujjayo n'ag'omu buto nga tufungiza, nga tulaba nga tukola kye tuteekeddwa okukola, nga tumanya nti nze olwaleero ndi wano ne wasobola oyitawo essaawa emu nga either ndi mufu obanga nange bansibye obanga bampambye nga temumanyi nawe nkola ki bwendi. Kati kiriva kuba gye tuli kulanga tubako kye tukola ate nga tekimenya mateeka, kuba naffe byonna bye tukola olwaleero nzizaake bye tukola, olwaleero abakulembeze bonna bye tukola temenya mateeka y'ensonga lwaki tuli wano, era nga tebalina tukoti gye basobola tuteekamu naye batusingisa musango gwonna kuba bye tukola byo ebituufu bye tulina okulaba nga tukola. So mu mbeera eyo njagala okulaba nga twekubiriza nga ffenna essaawa ya leero okulaba nga tuvaayo nga tukola ebyo bitusuubirwamu. Era nze nga Zaake nga ndaba ti bannaffe bangi nnyo essaawa ya leero bwe tubadde tubeera nabo mu kampeyini nga batukuba tiyagaasi, abamu nga abamu bannaffe battiddwa, abalala batomeddwa, abalala bakyalina ebisago bingi, abalala bakyali mu malwaliro, naye n'abasinga bangi nnyo nga bwe nyambadde t-shirt eno bali mu makomera mu Uganda yonna ne bannaffe abali wano ekitale bwe tumanyiko bulungi. Naye nga njagala okubategeeza nti ffenna abali wano n'abali eyo abatulaba yeffe eddagala lyabo abali eri abatalinga wano ffe nga bwe tuli wano, kubanga abali eri tebalina wadde omusango n'ogumu gwe baakola. Kiba kitegeeza naffe tuba tuli eri tetulina musango, kitegeeza olwaleero obanga oli wano naawe osobola okubeera eri. Kati kyekiseera naffe tulwane nga tetunaba kubanga tuteekebwa eri, kuba bw'oteekebwa eri emikono gibeera misibe, amagulu gabeera masibe, oba tolina kyosobola kukola. Naye ffe olwaleero tewali kisibiddwa, tusobola okubaako kye tukola okulaba nga bannaffe bavaayo, okulaba nga tubaako kye tubeerawo kye tukolawo. Y'ensonga lwaki Zaake ndi wano era nga nzizeewo nkomyewo okulaba nga ntandikiraawo we nakoma, okulaba nga nkola ebyo Justin yambadde nkyasooka ziragamu ogwa agenda okwogera nina okuba nga nkola bannaffe bateebwe ate nga n'obuwanguzi bwaffe tubulwaniridde nga Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga mu Uganda. Tutabikola tugenda kufa ffenna ng'abatumbaavu, bagenda tusiba ffenna ng'abantu abasibu ennyo abasemberayo ddala. Nze sigenda kwekkiriza kubeera omu ku basibwa ne bwe naaba nina okugulu kumu ne wema nina omukono gumu, oyo omusajja tatusobola kubanga ffe tulina amaanyi, ffe tujja okusobola okukola ebyo bye tuteekeddwa okuba nga tukola okulaba nga tutaasa ffenna nga twetaasa nga bannayuganda nga tutaasa ne bannaffe ababali eyo abatusobola wadde okwerwanako. Era ku lw'embeera eyo njagala okumaliriza nga neegatta ku bannange okwagaliza bannaffe Abayisiraamu ekisiibo ekirungi, ate era nga tuli mu kisiibo kino tukikozese okulaba nga twogera ku ebyo ng'abakulembeze b'Abasiraamu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga ezo, abamu bambi ne batuvaako. Kati ekiseera nga naffe tukozesa ekiseera kino naffe nga twekuba mu mutima nga tujjukira bannaffe ebigambo bye badde boogera, naffe tugende mu maaso nga tubyogera kuba tukimanyi kyoyo omu atufuga era nga yatukutte ffenna mu buzibe abitya. Atugende mu maaso nga tubyogera ng'Abayisiraamu nga bannaddiini abalala bonna baziba byogera okula nga tubyogerera ddala kubanga obwo butwa mu matuuge ate era butwa mu maaso ge. So tugende mu maaso mu mbeera eyo nga naffe ffenna twegattidde wamu tujja kukola nga tubako kye tukola. Era mu mbeera y'emu njagala okwongera eddoboozi lyange ku lw'ekibiina era nga spokesperson waffe babagambye omwogezi waffe okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. So we tuli ate tukyaliwo, tugenda bugenzi mu maaso, katandika butandisi. People power, our power, zivuge.